eby'omuyimbi Gravity Omutujju buli lunaku byongera kwonooneka. Kaakati nno n'abafamire y'omugenzi Paul Kafeero bavuddeyo ne bakireeminga oluyimba lwabwe yintanenti erusiimuddeyo. Akasigiri keeyongedde gy'osinzidde nkubuzaako weebale nnyo weebalire ddala okuva n'ogobera enteekateeka zaffe ez'omuzinziriza omugundu okola kyamaanyi nnyo gamba genda ku mitimbagano gyaffe gyonna www.kampalamediatv.com Facebook, Instagram, Twitter, TikTok n'emitimbagano gyonna tweyongera okuba nga tukolera okufeffetta okw'omuzinzi era okw'omugundu gy'osinzidde mwana wa maama mwana wa taata. Bassebo ne bannyabo ensonga za mwana mulenzi amanyikiddwa nga Gravity Omutujju omukujjukujju ng'ono ag'obuzaale ye Wambuyi buli lunaku olukya byongera kulanda namulanda ng'amabeere g'embwa era bassebo ne bannyabo ne bikwatira ddala waggulu mu ngeri esinga okuba nga y'amaanyi. Ono mbagirawo nga yakajja yintanenti ewanuleyo oluyimba lwe yagenze mu maaso okuba nga akola olumanyikiddwa nga ddoboozi lya mutuuze nga luno yalwozezza oba yayozezza mu kyosobola okuyita instruments mu luyimba lwa mwana mulenzi Robert Kyagulanyi Ssentamu abangi gwe bamanyi nga Bobi Wine olumanyikiddwa nga Kiwaani. Wano of course waleesewo akasambatuko ak'amaanyi kubanga oluyimba luno lwali terunaakubandaalayo yintanenti oba copyright law nerusiimulayo mbagirawo nnyo nnyini ddala. Ono kino kyamulumye nnyo n'agenda wonna ng'omuliro n'akasigiri abantu bataddewo gw'amaanyi. Wabula ebyaddoboozi lya mutuuze bibadde tebinnaba kubanga bibulirayo bwe biti bwetyo ne famire y'omugenzi Paul Kafeero ng'ono onookijjukira nti Gravity Omutujju gye buvuddeko yagenda mu maaso okubanga addamu oluyimba lwa Kafeero olwa Walumbezaaya bwe batyo nabo baakwatibbwa obusungu ne balusiimulayo ku yintanenti nga bagamba nti ono ejjoogo lisusse n'engeri gy'alengezzaamu abantu abakulu ekintu kye batayinza kubanga bagumiikiriza. Okusinziira omu ku batabani ba Paul Kafeero agamba nti Bobi Wine we yagenda mu maaso okubanga akola oluyimba lwa Dipo Naziggala yagenda mu maaso okubanga ayengeginga family n'abasaba officially okuddamu oluyimba olwo bw'aba tebagamba nti n'abasasula ne ssente ezaawerera ddala ne bagamba nti teyakoma okwo mu kaseera ako nga baali mu secondary n'akwata ne school fees n'asasulirako abaana abamu ekintu kye bagamba nti ye yakikola mu bulambulukufu. Wabula ate Gravity Omutujju bambi we yabatuukirira okuddamu oluyimba baalumuweera ku bwereere n'ateekamu ebigambo bwe bagamba nti tebyabasanyusa nnyo naye olw'okuba yali muntu azimba obulamu oba azimba future ne bamuleka asobole okuba nga ayimukira ddala. Naye bagambye nti kibaluma nnyo okulaba ng'ate waatuuse waggulu atandise kukwata nkonyogo ng'akanyugira bonna abali abamwetoolodde ekintu kye bagambye nti bagenda kukikkiriza bwe batyo oluyimba ne bagenda mu maaso nga balusiimulayo olwa Walumbezaaya Gravity Omutujju lwe yaddamu. Baana bamaama baana ba taata zino ensonga nno zeeyongera okuba nga zikwata wansi ne waggulu nsobola okuvaayo ne nkutegeeza kati obukozi tugenda kutuusaako byonna gwe kola ekintu kimu subscribing, sharing, commenting agenda ku mitimbagano gyaffe gyonna www.kampalamediatv.com tuyongere okuba nga tukuweereza gy'osinzidde mwana wa maama mwana wa taata. Yenze Ssemaganda Moses Hope kuba Kampala Media TV gy'osinzidde.